wano Mwai Museveni ne babbi banne babyeta National Unity Platform President Robert Kyagulanyi wamalo tula mu ntebe buli muntu amubulire ettaka eryo yalina yalifuna atya Amongi kalina wajizimbira ku sente zani yes anaabate yalifuna mu butuufu limugibweko liddamu government yes kubanga ttaka liba ly'abannansi abayali babu kuba tukimanyi wano saawa eno nti abantu bangi basenguddwa ku mataka abantu bangi bagobeddwa ku mataka abantu bangi bafuuse emmomboze mu nsi yaabwe wano mu Uganda okuva lwe twefuga okuva mu 62 okutuuka olwaleero tewali mukulembeze wa Uganda yenna yali akyaddeko mu America ku venye bayita state visit kutaka no mwaka ki 62 okuva lwe twefuga teri mukulembeze wa program ya bya nati tugambe program ya byafaayo era Uganda ebyafaayo tubirina mu buli ngeri yonna teri mukulembeze wa Uganda yali akyaddeko mu America ku bugenyi we bayita state visit era dictatorship system eya Bashir era yerese byonna byolabye Sudan so omufuzi okugamba ati afazali ensika agende nayo kyabulabe kyetulwana okulaba nti wano tekibeerawo kubanga Sudan tetuli wala gyenjogerako okitege so eggwanga eriyonooneka temuba mwangulo kugambye nti kati Chad omwana yatta kitaawe Idris Deby mutabani we Deby Itino omuto yamutemula ngafaki kati ngayagala kutwala buyinza nti kyekugamba kubanga ne Idris Deby yali akalakase bannansi ba Chad emyaka 30 nenga abikoye yes mutabani we namwetemulira Alright, a very good morning, good afternoon, good night. Mwasize mutya batulaba mwina bana Uganda bali museze njawulo atubaniza ku mukutu mu Gusansonga the Flash ati Uganda kimyanso cha East Africa kimyanso cha Africa yona inseno kulaliza bamu atukomwe ne Honorable Zobuga MP oweka wempe Thaus to be era aliyo era akolasi era ddayo wewa so nolensongeyo ache onakulwalero kizo okutuleta mukulu aba okukubira simu ojeko je tuli kirinti we are making sure that twetaaga okumanya ebigenda maaso mu nsi ebyaliwo n'ebiriwo n'ebikola bitya n'ebijja ebyafaayo kuba omanyikiddwa mu byafaayo oli omukwaba nantamegwa lwaki Kenya eringa bweri lwaki South Africa eringa bweri lwaki Uganda eringa bweri kwegamba betumanya history neje tulaga tujja kwatuka tutya tutegeerayo ko singa ova mu dduuka ly'omuntu singa ova mu kifo nga tomanyi neeyisa yaabwe oyinza okutomera newesanga gyokyadde bali abantu nawe enkeera gwe kamere so kwebala ekyo tulina okumanya ebintu ebigenda maaso mu ggwanga so tukwaniriza ku program ebyafaayo n'ensi yaffe sanyuse nnyo okubeera wano sebo mukama wange weewaawo sebo njagala okubalamusaako bannayuganda mwenna abali wano mu Uganda ate n'okwetoola ensi yonna mwebale kutulaba mwebale kubeera ku kimyanso the Flashlight Channel Uganda yesebo buno gwe mukutu gwokka okwetoola ensi yonna ndowooza nnyinza okugeraageranya ku mikutu nga CNN era bajwadda CNN Al Jazeera tuleeta gwe towakana gwali mukwakana gwakana tolina kuwakana CBS radio eri mu America emikutu bwe gityo gikutuusaako wano ne wali BBC gikuba kati gikubira tooki buli wamu kati olwaleero omanye obukutukutu obulala bubeera ku bintu ga loko byokka gundi ayambadde atya ani yakunamye bwe bamuzisa omutwe gwabaddeko ebitalina kye bitugasa so naye guno omukutu gwe gujja ne gukubira tooki South Africa, Senegal, America, Germany, Ufaransa okulaga ekifaananyi ky'ensi yo mwe mutuddewa kubanga abantu abasinga tuyinza okuba tubabuulira nti Uganda eri mu mbeera mbi naye olw'okuba oli awangaalira Uganda alowooza Mwai Museveni wajja n'amufeera nti tetuli bubi nnyo alabye ono omufeera oyo Nabbanja yabadde eruwero ng'alimba abantu tetuli bubi waliwo amawanga agali obubi ennyo okutusinga Uganda tuli mu lubu lw'ensi eziri obubi ennyo ezisemberayo ddala ensi nga Cameroon
Zimbabwe tulina kwegerageranya kwezi ensi era honorable nga Somalia n'ensi zikankubuli omenga tuli mu byafaayo obadde okimanyi nti bw'osisinkagana omuntu ng'ayina 15,000 gwe ng'olinamu 2,000 olinga ayinamu akasamba owakasamba agenda gamba nze ndi mugaga ssebo gwoli bubi so newensanga nti no nabbanja yo abamu kwabo otugamba oti Uganda teri bubi kuba olaba gye balimu ensi etalina amalwaliro ensi etalina mazzi etalina nguudo etalina masomero gyogamba nga bwe muli obulungi mpozi yenga bali omukyala waliwo balina we babba walaba ono maama Kizigo juzi Bungereza yamuteekako yamaliriza twagenda Bungereza mayi bande baga babuuza mmwe mutambule bweru w'eggwanga President Kyagulanyi atambula mmwe kiki kye munoonya kye tubadde tunoonya okugenda tulabe bano ababbi jjukira ssente bamala okuzibba nga bazitwala mu amawanga ate agali obulungi ssente zaffe zandibadde zikulaakulanya eggwanga kye tuzze okwogerako kati tugeraageranya Anita-Amongi ssente zaffe zabba nga twale Bungereza eri ku ddaala ki Bungereza yeetaaga ssente za Bungereza tekyetaaga n'abayunivesity erina kye beetaaza America teyeetaaga bayunivesity ffe twetaaga bayunivesity naye ate n'osanga nga era bayunivesity be bapeneti be bamuseveni ate ababbi bennyini be bafuula baki era ebyafa bya Uganda biraga nti bayunivesity ba Uganda betulina wano batasona okukola chapati ku midaala kwe bali naye nga bayunivesity baffe eggwanga bweri naye badde okyali kwekyo nga bwe tuli ku programu eyabyafaayo bannange temulaba tetunababbabuuzaako tusooke abasiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abakristaayo twalamusizaako nnyo yeayiwa ekitiibwa kati abakatoliki n'abemisambwa nabo tukoze tutya twalamusizaako abemisambwa bajjajja tubalamusizaako mujebaleko abenzikiriza y'obuwangwa nennono nawe twabuzaako kati bwe tuva kwabo watuli mu byafaayo twetaaga ensi emanye nga tudda mu mawanga aga Uganda abasoga amawanga mangi Abaganda abala bajja kunyigira baleke wabula gati amawanga gonna agali mu Uganda wenna tubalamusizza amawanga gonna amawanga gasoba 50 tuyina abo abasooka okututegera mulundi gumu buli awulira Oluganda yenna tumutumidde n'abakyoli n'abalango bangi bawulira Oluganda East Africa tubagamba barizeni ne tugenda e Zambia wadiela muna pangoni nawakunda au tubadde Zambia betudda mu Ethiopia gondi South Africa olewa manyiko bapangoni wadiela byonna onaba mbitegeera betudda mu French kubabuza mu French kati nga butuli obudde obw'emisana obukumakyama kyawo togamba bonjour mon ami twagala okulamusa ennyo producer wa omanyi kyaliko olwaleero aliko mmere nganda kamera ezituluddemu mpitirivu nnyo naye zonna anyiga wano anyiga obupeesa bukyanga badde simanyira nga musajja anyiga bikiwa kale tusimbule embalansi atuliko programu ebyafaayo by'ensi yonna nga mukulu Honorable Hassan ng'akiddemu eno program because we need people to know what exactly is happening all over the globe sabo tutandikirewa okutandika wewangi wayogeddeko ku Kenya soke toke mu Kenya ebyafaayo bya Kenya naddala bwe bagenda abalwadde atera okulonda tunagenda eyo bantu bangi badde bambuuza ku bugenyi bwa President Ruto bwe yakyaddeko mu White House nga bagamba nti naye wano mwami Museveni naye nga ye tebamukyazaako we batyo omanyi mu diplomacy ensi nga America okukyaza ku bugenyi bwe bayita state visit mu America si kintu kya bulijjo Uganda okuva lwe twefuga okuva mu 62 okutuuka olwaleero tewali mukulembeze wa Uganda yenna yali akyaddeko mu America ku bugenyi bwe bayita state visit kutandika n'omwaka ki 62 okuva lwe twefuga
teri mukulembeze program ya byafaayo nati tugambe program ya byafaayo era Uganda ebyafaayo tubirina mu buli ngeri yonna teri mukulembeze wa Uganda yali achaddeko mu America ku bugenyi we bayita state visit atulaba tulize gobadde okimanyi nti no teri muna Uganda lyafunyeko state visit mu America since 1962 teri kino kyafaayo kyennyini katawunga kitegeeza kati Ruto yabadde ku bugenyi bwe bayita state visit mu America era nga yabadde yeyaniriziddwa omukulembeze w'ensi President Joe Biden. Kitegeeza kinene nnyo kubanga obugenyi obuli ku ddaala eryo buleeta ebintu bingi mu nsi era kakati sente ezigenda okujja Kenya okulaakulanya Kenya ziri mu triliyoni na triliyoni za America eza dola si busente naye ng'ebyo byonna biva ku ki America esinziira naddala ekisooka eddembe ly'obuntu olikuta otya mu nsi yo ekyokubiri demokrasiya abantu balonda abakulembeze nga bwe baagala oba okitegeera ebyo byonna America ebitunuulira obuli bw'enguzi mu nsi yo obutooti obubbi bwa sente z'omusolo okitegeera kakati bw'otunuulira Kenya economy yaayo wano mu East Africa bw'oba oyogera ku East Africa economy ya Kenya yesinga obunene wano mu East Africa okitegeera esinga economy obunene demokrasiya okukuuma eddembe ly'obuntu enkulaakulana y'amaanyi so kati ebyo byonna America ebitunuulira America teyakomyawo ezimu ku ndagaano ze baakoze nti Kenya bagifudde NATO ally oba ensi nga si memba ya NATO gwe mukago ensi ezeegattira mu NATO kyekibiina mwe beegattira ekibakuuma nga bo mu byokwerinda byabwe nti akawaayiro namba 5 mu ssemateeka wa NATO kagamba nti bw'olumba ensi emu ku ezo eziri mu NATO bonna oba obalumba bolumba ensi emu eziri mu NATO bonna oba obalumba batu bonna bakulumba era bonna basitukirawo ne bakulumba Kenya kyetu kyatuuseeko kakati Kenya yafuuse alayi wa NATO nti teri mu NATO butereevu naye singa erumbibwa NATO erina okukola enteekateeka esitukiramu balina okutuula mu bwangu bataase Kenya awo njagala okubuulira obadde okimanyi nti noona agataliiko mazzi nga gatulaga nti ihuru mwennyini okubaawo alinamu omukono gw'ono nniga alinamu omukono gwa nniga wa wano atayina are you sure atayina kubanga bw'otunuulira demokrasiya wa Kenya ali ku ddaala ddala kizibu nnyo mwami Museveni okulagira ebikolebwa e Kenya mbadde ntegeeza Museveni iyo badde otegeeza mwami Museveni n'akyemalira afaananga Museveni kizibu nnyo okulagira ebikolebwa e Kenya bannansi ba Kenya beenunula ameenunula ag'okubiri gaaliwo nga 7 Julayi 1990 nga 7 omwezi ogw'omusanvu 1990 bwe beekalakaasa mu kwekalakaasa kwe baatuuma Sabasaba okwafukamiza gavumenti ya Moi neefukamira ku ttaka Moi n'ata ebibiina by'obufuzi n'ata ne demokrasiya kakati kizibu nnyo gwe omuntu okuva eri ne waabeera America kizibu nnyo okulagira demokrasiya wa Kenya engeri gy'ayinza okutambula ng'atola nti America ye superpower president wa America ye president w'abapresident okwetoloola ensi Kenya ng'etuuse ku level eddako eri ku level eddako naye nga naffe kye tulwanirira wano kati singa ensi yo yennyini Kenya yeekolamu obutabangufu bo bennyini ani ataasa munne no tesobola kwekolamu kubanga ssemateeka wa Kenya ekisooka munywevu ennaku zino munywevu gwe baakola mu 2010 ssemateeka wa 2010 yaleeta President Kenyatta munywevu bisanja 2 era n'akita kuba tosobola kulemerako kubanga ssemateeka teyeetaaga nakukwa baamuteekamu omuntu bungi nnyo tolina nabwe omukwatamu
wa Uganda bamukwata mudda kati kino kyafuuka kipapula kiri awo Mwami Museveni akuutizanga bw'ayagala najja mu kino najja mu kino kakati kyenkugamba nti Kenya eri ku ddaala lyayo kizibu nnyo okugiragira ebyokukola kyova olaba nti kye twali tugamba nti Mwami Museveni bwe yali agamba nti East African Community oba omukago gwa East Africa bwegatte bufuuke ensi emu tekisoboka Museveni yabyagala ye yali agamba nti ye ayagala nakulembera kati yaga nti abuzaayo emyaka 10 afe ekitegeeza tekikyasoboka emyaka ayinza n'obutagiweza 10 gye yagambye kubanga tomanya Katonda ayinza n'omutwala leero naye yadaga nti ye mu myaka nga 10 ajja kuba agenzi ye mu kuteebereza kakati kizibu nnyo ate okugamba nti asobola okufuuka pulezidenti wa East Africa tekikyamulese naye ne kye yali alowooza nti kisobola okubaawo kizibu kyakubeerawo kubanga bw'obeera nga gwe tolina demokolasiya mu nsi nga gwe wamwe tebalonda kuba wano tulinga abatalonda tugenda mu kalulu nga tulinga abagenzi okutuusa obutuusa omukolo kakati kizibu nnyo okugamba nti ojja kgenda wegeraageranye ku Kenya ejja okuba akalulu pulezidenti agende ng'agenze n'akalulu tosobola kwegeraageranya ku Kenya Supreme Court ye Kenya eyakulemberwa David Maraga ng'esobola n'okutuula wali n'esazaamu n'ebyokulondamu pulezidenti n'emusazaamu koze Maraga aliwa Jali Kenya atudde musajja mu advent oyo may the God bless you omusajja akola decision yagamba with power and authority I take this decision by the virtue of my God I declare the results obubbi buba bubbi Maraga yagamba bwaba yali awo ensala ye ne banne yagamba obubbi buba bubbi wekabanga akalulu kabbiddwa kalina okusazibwa kakati ensi eri ku ddaala eyo efuna Ruto bwe yafunye obugenyi obwo state visit mu America tekyewuunyisiza nnyo kubanga okusinziira ku ddaala kubala okitegeera pulezidenti wa Uganda yali afunye obugenyi obw'amaanyi ennyo era yali Mwami Museveni naye nga bayita working visit wa bugenyi buli awo tibuba tebuli official hadi muyina bye mugenza okwogerayogera awo naye nga muyina we musinkanye mu kakolido ne mupayamu working visit naye state visit kwe kubeera mu White House mu America n'oyogerera ne ku platform ya president wa America wayimirira okwogera naawe n'aseesetuka n'adda wali ebbali n'oyimirira wali n'oyogera nebayita state visit networking visit buli muntu wane podium ye mubeera musinkana mu kakolido bamuyina olukuŋŋaana lwa UN we musinga ye namuga nti mukulu kandi badde tunyumya mukowa akati eyo gibayita working visit president wa Uganda ze yali afunye okubeera ey'amaanyi so Kenya yatulaze nti yatusolobye naye nkugambye nti ekyo kyava ku bannakenya kye baakola mu Julayi wa 1999 okwekalakasa kwe baateekawo ne kufukamiza gavumenti ya Moi mufunze n'egwa kubanga Moi yali alangiridde nti ebibiina by'obufuzi byonna mu Kenya ng'abiweze bannabyabufuzi bonna ng'abasibye ba Raila Odinga baani gwe bonna abakuta abasibi ne balangirira okwekalakasa kwe baatuma Sabasaba baalimu ba Raila Odinga wadde nga baali mu makomera nga babasibye naye ne baduukira eyo gye baali Moi n'abatana okubatanga alaba embeera etabuse Odinga ate embeera neeyongera kutabuka butabu bajje mu Sorengo kati ye gavana akiikirira essaza ery'Esiaya bano Martha Karua yabadde running mate ya Raila Odinga mu kalwa akawedde n'abalala bangi abajja ne beegatako ne beekalakaasa okwekalakaasa okwagoba obwannakyemalira mu ggwanga lyaffe era kwe kwavaamu demokolasi oyo ne yajja okuva mu 2020 ne balonda okutuusa 2010 Kibaki lwe yabaga Ssemateeka ono yatandika okukola mu 2013 omulembe gwa Kinyatta yaleeta Kinyatta tuusa Kinyatta waagenze Ruto najja so olaba nti ebyafaayo bya Kenya bannansi ba Kenya be bafuddeyo okulaba ng'ensi yaabwe bagisitula bo bennyini kye tugamba bannayuganda nti Pulezidenti Robert Kyagulanyi si ye yekka agenda okusitula ensi eno agiteeke ku ddaala lwe mwagala Pulezidenti Robert Kyagulanyi akulembera mu bukulembezi nga Raila Odinga bwe yakulembera bannakenya bonna ne bavaayo naye nga abali maaso yaani ye Robert Kyagulanyi yes fenna tulina okuvaayo fenna Robert Kyagulanyi sentamu nga yatukulembeddemu kuba Abaganda bagamba amamesa amaanyi tegeesimira bunnyanga tegalina so muteekwa okubaako omukulembeze naye mwenna ne mukola ki ne musitukiramu
nga boolaba President Robert Kyagulanyi bw'atambula n'atambula abantu ne bavaayo obwesedde ne bamwegattako abo bennyini bw'aduumira mmwe mulina okukola ki okusituka kyobola nti yamaze n'okulangirira ffe twalangiridde nga NUP nti akalulu ke tugendamu kye bayita protest vote mu luzungu akalulu akatali ka bulijjo ak'okwegugunga n'okwekalakasa okulanga gavumenti ya Nakyemalira so bw'otunuuliramu ebyafaayo ebyo ebyagundi ebya Kenya kati ne saawa eno South Africa bali mu kulonda waliwo abantu abadde bambuuza nti naye South Africa ate bo balonda batya South Africa saawa eno bali mu kulonda mawanga gonna tuzze tugenda gakwatamu twagala abantu okubalaga demokrasiya z'amawanga ffe lwaki tuli mu mbeera eno tetulimu South Africa bali mu kulonda South Africa balina enkola bbiri balina enkola eya Westminster system n'enkola eya presidential system bazigatta kakati bwe baba balonda ebibiina byabufuzi ebibiina by'obufuzi ebyo nti webeera NUP ekola olukalala lwayo olw'ababaka ba paalamenti ne Cyril Ramaphosa anoonya obwa pulezidenti ekisanyi ky'okugya South Africa alina kuvuganyanga mubaka waki wa paalamenti tajja kukakonge nga pulezidenti kati ANC kyekibiina ekiri mu buyinza e South Africa kyakola olukalala lw'abantu naye nga Ramaphosa yasooka waggulu olukalala olwo ne kiruwaayo mu Electoral Commission nti bwe tuwangula ono ye pulezidenti bano babaka bafa ba paalamenti kakati asooka waggulu kitegeeza yabeera pulezidenti wammwe ng'ekibiina naye era bwe mumala okuwangula ng'eri abalonzi balonda kibiina nti tulonze National Unity Platform kati nge South Africa bagala tulonze ANC ebibiina bingi ne Jacob Zuma alina ekibiina kye bakiyitawo Umukhonto Wesizibwe ne Julius Malema Umukhonto ekibiina kya Julius Malema bakiyita EFF Economic Freedom Fighter kakati bwe balonda ekibiina nti tuli mu byafaayo tuli mu byafaayo South Africa bwe balonda ekibiina olukalala lw'ababaka baliyo bamala oluteeka mu Electoral Commission kati n'abalonzi balonda bubonero bwa kibiina bwe balonda ekibiina nti kino kye kiwangudde na percentage bweki percentage Electoral Commission ng'ebalako ababaka bammwe abajja mu eyo percentage ng'ebasindika mu parliament kakati bwe batuuka mu parliament ekibiina ekiba kifunye ababaka abangi kyekyerondamu pulezidenti kitegeeza nti Ramaphosa ajja kuyingira mu parliament ng'omubaka wa parliament so si pulezidenti kakati ekibiina kya ANC bwe kinaaba nga kyekiwangudde kijja kulonda Ramaphosa bamukubeko akalulu mu parliament afuuke pulezidenti then bw'anaamala okufuuka pulezidenti ekifo kye kijja kuba kifuuse nga kyereere eky'omubaka wa parliament kitegeeza nti bajja kuddayo ku lukalala luli lwe basindika mu Electoral Commission bajjeyo omubaka omulala omu bamujjuze mu kifo kya Ramaphosa teri kudda mu lindako si bano nniga byagala kuleeta wano mu Uganda ate ebyo nti ababaka ba paalamenti babanalonda nga president nedda ate kati kino kirala katonda wake kino kirala nti ababaka ba paalamenti baba nga banalonda president kati ate bo bajja mu paalamenti kati ekibiina ate ne kijja ebweru candidate ne kimuleeta katugeze nti baleese nti kati ababaka ba paalamenti aba Uganda nti bwe bagamba nti balonda president bwe bamala okulonda ye president teyeesimbawo wa MP saate South Africa ne president avuganya ku bwa MP kati ate kyebaagala okuleeta wano ye president avuganya nti Robert Kyagulanyi erinnya tuliwaayo buwi mu parliament ne likubwako akalulu mu parliament tavuganyizibwako kyayagala so kati Mwai Museveni ye tayagala kumuvuganya nti agende mu campaign tayagala babaka ba parliament bajje mu parliament ebibiina bireeta amannya g'aba president then akalulu bakakubire mu parliament kakyawukana n'ekyawa n'ekye South Africa saawa eno India bali mu kulonda dinda koso kumaliza kugende ku South Africa ono Julius Malema of recent alabikanga a great opposition leader rushing am a great position leader otule byafaayo bye nga bajjavuganyamu Julius Malema abantu bangi baade tebamanyi yali member wa ANC ekibiina ekiri mu buyinza South Africa naye ne yekulako bwetuzo olw'ensonga nti ye ndowooza ye yali egamba
nti ANC ettaka lyonna eri abazungu lye balina South Africa eribajjeko lwapaka nga ye bwagamba nga kubanga ettaka eryo baali bakubaddugavu okitegeera kakati eyo point yogera ku point tola point nkulu yali nkulu nnyo nga bwe tugamba nti wano Mwai Museveni ne babbi banne babbi ettaka National Unity Platform President Robert Kyagulanyi wamala otula mu ntebe buli muntu amubuulira ettaka eryo yalina yalifuna atya amongi kalina wagizimbira ku sente zaani yes anaaba teyalifuna mu butuufu limugibweko lidda mu government yes kubanga ttaka liba ly'abannansi abayalibba bubbi kuba tukimanyi wano saawa eno nti abantu bangi basenguddwa ku mataka abantu bangi bagobeddwa ku mataka abantu bangi bafuuse emmomboze mu nsi yaabwe wano mu Uganda so ne Malema gwe mulamwa gwaliko South Africa ensonga lwaki yekutulako ANC nateekawo ekibiina kitya EFF Economic Freedom Fighter sobolo okulwanirira abaddugavu basobole okubanga beddiza ki ettaka lyabwe so abavubuka ne bamuwagira nnyo era abavubuka ne basinga omuwagira nga bwolaba wano President Robert Kyagulanyi Ssentamu fe abavubuka ffe tusinga okola okutambula naye so South Africa bwetyo bweronda naye nga South Africa nayo okutuuka ku demokolasi yono yava kukwekalakaasa okw'amaanyi okwateekebwawo ekisinde kye baatumawo Omukonto Wesiziwe kati Jacob Zuma kye yafudde ekibiina kye era kiriko ebintu bingi kuba babadde bakitwala mu kkooti nga baga nti Jacob Zuma tasobola kuddira kisinde kyabwe abazirwanako South Africa nga bakiwakanya tasobola kuddira kisinde kyabwe yale n'akifuula ekibiina ky'ebyobufuzi abadde n'emisango mingi okutuuka mu kkooti etaputa ssemateeka nakati emisango gikyali so Omukonto Wesiziwe kyekisinde bannansi ba South Africa kye beegattiramu nga bwolabwe tulina people power bannansi ba South Africa batondawo ekisinde eyo kimukondo Wesiziwe kyekyanunula South Africa nga kikulemberwa ba Mandela ba Jacob Zuma ba Andrew Mulangini Ahmed Katwada n'abalala bangi baalimu bangi so be banunula South Africa okulaba nti South Africa kati eri ku demokolasi yoyo gwe tukola ki gwe twogerako kati so kino kikulaga nti bannansi mmwe muyina ositukiramu okulaba nga mununula eggwanga lyammwe sikwetiririra so temutunuulira muntu nkugambye nti Mandela Jacob Zuma ye yali Ssaabakessi mu kisinde kino ekya Mukonto Wesiziwe okitegedde Mandela yali munnamateeka ebyamateeka n'abisuulawo najja ba Ahmed Katwada ba Andrew Mulangini abo bonna basajja baali balina emirimu gyabwe ne bagisuulawo basobole okukola ki okujja okutaasa eggwanga lyabwe era Mandela yayogera kubanga Mandela ye yali omukulembeze w'ekibiina w'ekisinde ekiwaye kya ANC ekyabavubuka kye bayitanga ANC Youth League Mandela n'agamba nti tukooye okulaba nga bavubuka bannaffe tugenda ne twekalakasa ku kkubo bavubuka bannaffe ne babakuba amasasi ne bafa ne tuddeeka ne twebaka n'agamba nti ekimala bannansi ba South Africa ffenna twegattire mu Mukonto Wesiziwe tusitukiremu tulabe nga tutaasa eggwanga lyaffe South Africa era bannansi ba South Africa ne bamuwulira wadde Mandela baamukwata ne bamuggalira 27 years ne babaggalira ba Ahmed Katwada n'abalala bannansi ba South Africa baasigala mu kisinde kiri ekya Mukonto Wesiziwe mpaka enkola ey'ekikabbulu we baagisuula South Africa okitegedde so okwenunula kuba kw'abannansi kukwatiramu yes sagala muntu ajja abeere yagambe kyabolo President Robert Kyagulanyi atununula ddi President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu muli ogutumulisiza okulaba nti ffenna tudde emabega bwe tukwatire wamu yenga wali ettooki amulise yes tutambule okiraba nga yatulaga programu eyabyafaayo mu nsi yonna anga twatandikirize ku East Africa ane tugenda ku South Africa katugenda kubukako ebbaki so wonna India era tujja komawo wano tukomeyo waka India tetugenda kwogerayo nnyo bingi kubanga India bali mu kulonda naye India erina ebyafaayo nti eronze bagenda batandika okulonda mu mwezi ogwokutaano guno nga gutandika bagenda kumaliriza okulonda mu gw'omukaaga nga lumu ngobadde osimanyi nti nensi eronda omwezi mulamba olonga lindako balondedde mwezi mulamba bagenda gattira results myezi emeka yakutwala omwezi nga gumu n'ekitundu kati president boba ne pressure
oba twakutuze ewaabwe balonda ba prime minister era balonda bibiina ekibiina ekisinza amaanyi ekyo ekisinza ababaka bangi kyekivaamu prime minister naye ebyewuunyisa biri bwe biti nti ensi eya India eyina abalonzi obukadde 968 alinako eyina abalonzi ameka abalonzi abali e India ba registered voters bali obukadde 968 amuzigodde muno obukadde 968 bebalonzi olwa America inanga meka America ina abantu batono nnyo ina abantu abukadde 305 sabalonzi bayo batono India yesinga abalonzi mu nsi yonna 968 obukadde 968 bwe obukadde batufu balondera omwezi ebibiina ebivuganya mu kalulu kano ebibiina by'obufuzi nga bogandi NUP n'ebibiina ebirala ebibiina ebivuganya biri 2,000 ku ballot paper kuliko ebibiina 2,000 tuli ku program ebyafaayo ndako kati tukazese nekazoke ndako kati ko dabba pepe baba mpakawa ballot paper bayenkanawo kambe ye India bali mu kulonda kati omwezi genda kwera mulamba okirege abalonzi bali obukadde 968 ebibiina ebyetabye mu kalulu biri 2,000 kati ballot paper simanyi wekoma mukkirize nonyeko wano ndabuka ballot paper ya India ballot paper ya India tomanyi wekoma okitege kubanga esaza limu e India tatukukanko okusaza erimu esaza erimu libayita Uttar Pradesh e India lina abantu obukadde 209 esaza limu kati so kikulaga bali mu kalulu kati saawa no bali mu kulonda naye kati abalondesa fewano ndowooza tuli obukadde bubanga bumeka obwetaba mu kulonda buli obukadde nga 8 era wetukoma abalondesa e India abalondesa bokka bagenda okulondesa bali obukadde 15 abalondesa ogandi gundi ajja kuba presiding officer banale obukadde 15 kyabika Uganda tusaga so tuli mu nsenchamu tujja kulufuna olukalala tujja kulufuna katugira tululeka naye abantu basobola okugenda bagende banonye era abali ku program olupapula olwo lufaanana lutya ballot paper ebibiina by'obufuzi ebivuganya 2,000 lufaanana lutya olwo olupapula olwo abalonzi obukadde 968 balondedde omwezi gutya gumu omwezi mulamba so India bwetyo bwetambula tuli mu program ebyafaayo tujja kulufuna tujja kulufuna tuluwa abantu bakulaga oyo akulaga katono naye olukalala lonna tujja kulufuna bagenda balukutula mudozi atandika 1 2 3 4 1 5 6 7 kyobola kitwala obudde bungi okulonda kyenkugambye mwezi mulamba okitegedde kubanga abalonzi bangi abalonzi bali mu Uganda nga 50 zikatalu nezilonda akati nyakoko kanyumidde abali kugamba tiimu elondesa bukadde buli 15 abo balondesa ebibiina ebyesimbyewo ebivuganya biri 10,000 abalonzi obukadde 968 gobadde okimanyi atuwuliriza kyatiro tuli ku byafaayo ebigenda maaso mu nsi naye mutukirize nti nga bwetugambe tuli ku program twakagitandika butandisi bannange mpanvu naye ngaekyensaba bannange temulowooza nti n'obudde obusinga tujja wano kuba kumala biseera oba okucyankalanya abantu bano bakonalebo kindly nsaba gwakiri beegamba nti no you are going to be the sponsor of this program ebyafaayo then tumanyi ino program eriketadde esomesa ebyafaayo obadde okimanyi India erina abalonzi 968 erina beba balonzi
abatwala akakiiko ak'ebyokulonda abalondesa obukadde 15 ballot paper eriko ebibiina ebivuganya 200 tubala bivuganya sizamanti ebitavuganya naye ebivuganya ebiri ku ballot paper n'ekyokusatu ekyokuna obadde okimanyi nti India erondera omwezi mulamba era okusinziira ku bibalo kati ebiriwo biraga nti India yesinga abantu abangi mu nsi yonna esinga China yayisiza China kati sinziira ku bibalo ebyakabalibwa kati olwimba balugwa bitomutukibalukozi so si bwetyo bwetambula tugenda tukomawo kati wano mu Africa. Alright, mutukize atukomewa ne waka tugendeke Sudan but tuve Sudan tukigalya waka nga twebuuza lwaki obadde okimanyi kino nabe twogera birifalingawo yes nati mbabulira nga tuli mu byafaayo atulaba obadde okimanyi nti Uganda yensi yokka erikiriza other oppositions ebibiina ebyenjawulo ebirala bannaabwe ne batambula ne bakola tuwa naye ate abalala ne bagaana kiri mu Uganda wokka wetugenda okukomekerezaawo naye nga tugendeko Sudan mu mwezi ogwokuna omwaka 2019 gavumenti ya General Omar al-Bashir yavuunikibwa ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogwokuna 2019 gavumenti ya Bashir yavuunikibwa bannansi bwe beeyiwa ku nguudo ne bavuunika gavumenti era bwe baamala okuvuunika gavumenti bannamagye General Hamdan Dagalo akulira akabinja ka RSF oba Rapid Support Forces awamu ne General Burhan ne bakwata obuyinza nga General Burhan ye president nga General Dagalo y'omumyuka naye okuva lwe bakwata obuyinza wayitawo akaseera katono nnyo mu 2022 ne batabuka ne batandika okulwana gavumenti yava ku ki okujunzika gavumenti kyava ku mbeera Bashir gye yali ataddewo Sudan nga Mwami Museveni gy'olaba gy'ataddewo ebbeeyi y'ebintu kubanga Sudan emmere yaabwe esinga obukulu mugaati ngano bakozesanga n'emigaati y'emmere yaabwe esinga kakati omugaati gwalinnya n'ebintu ebirala ebikozesebwa sabbuuni mafuta biki ne biri ng'era wola Mwami Museveni waabirinyisa wano buli kiseera bannansi ne bakoowa ne bagamba ekimala ebintu birinnye buli kimu kirinnye eddwaliro teriddagala abaana tebasoma amasomero tegaliwo naye nga Bashir era bwe baali bavuunika gavumenti ya Bashir mu State House Sudan baasanga ebisawo n'ebisawo bya ssente Bashir yali ataddeawo nga agula abavuganya n'ebintu ebyo naye kati addemu abigule so okuva Bashir lwe yatandika okulwanagana bano bajeno batandika okulwanagana ababiri General Dagalo ne General Burhan Sudan yatabanguka n'okutuusa kati sabaze yes kuba n'okutuusa olwaleero bali mu kulwanagana so Sudan n'etabanguka n'okutuusa olwaleero bannansi ba Sudan bali mu kufa bino bye tugamba Mwami Museveni nga tetunatuuka ku mbeera eyo eggwanga lyaffe lite absolutely yes kubanga uganda nti General Dagalo ne General Burhan okuva lwe batandika okulwanagana ne Sudan abaganda baga nti empologoma ebbiri we zirwanira omuddo gwekuka bannansi bali mu kufa eggwanga lyonna balisaanyizaawo balifudde matogo naye ng'ekyo kyonna okutuusa eggwanga lya Sudan okubeera bannansi ba Sudan beevuma General Omar al-Bashir kubanga ye yatuusa embeera eno okubeera ng'efaanana bw'etyo Sudan kuba bannansi ba Sudan bandibadde beeyagalira mu nsi yaffe naye kati tunuulira Sudan kati yafuuse matongo okitegeera tekyasobola kuddamu kuteerera kati eringa Libya boogiraba nakugamba wano ne kugamba nti ku myaka gye nina Mukama ne bwanyongerayo emyaka emirala 5 sisuubira kulaba Libya eterera ku myaka gye nina kati Mukama ne bwanyongerako emirala 5 nenga kyonna kyava in dictatorship yes Gaddafi ku dictatorship system eya Gaddafi ye yaleeta bino byonna ebiri e Libya era dictatorship system eya Bashir era yeerese byonna byolabye Sudan so omufuzi okugamba nti afazaali ensika agende nayo kyabulabe kyetulwana okulaba nti wano tekibeerawo kubanga Sudan tetuli wala gyenjogerako Libya tetuli wala
Sudan muliraano wano tulina ensalo ne Sudan. So ekiri e Sudan kyangu nnyo okutuuka wano. Kyetugaa nti Mwami Museveni tuveeko ng'eggwanga lyaffe terinakola ki tirinatuuka mu mbeera. Kubanga Libya Gaddafi yali asobola okugitaasa. Ensi zibeera mu mikono gy'abakulembeze abo badikiteeta. Nti bw'ote ensi esobola okubeera n'emirembe. Tunuulira ekiri mu West Africa kati. Kumpi buli lunaku mu West Africa waliwo gavumenti egwa. Nga bannamagye bagiwamba. Niger gavumenti ya Muhammad Bazoum bakagiwamba. Nakati akyali mukomera musibe. Abadde president. Yes, abadde president. Washitege. Wano mu Angola kundi wano e Gabon. Ali Bongo. Gavumenti ya Ali Bongo nakyemalira Omar Bongo yabafuga emyaka 37. N'amaana akwasa mutabani we Ali Bongo. Naye n'abakalakata okutuusa ennaku ntono emabega myezi mitono emabega. Naye gavumenti ya Ali Bongo bagivuunise bannamagye ne bawamba gavumenti. Yes. Byonna biri mu Africa. Mu Africa. Naye ng'ekyo kyonna kiva ku bannakyemalira badikiteeta. Okugaana okuva mu buyinza. Yes, okuvaamu mu mirembe. Nekireeta bannamagye bano okugamba nti oba ogaanye katukugyewo n'emmundu. Ate n'abannamagye bwe bajja nabo ne bewaŋŋamya ssemateeka ne baziwera ne bakola effujjo lyonna. Tuli ku programu ebyafaayo mu nsi naddala mu Africa, basically East Africa, particularly Uganda. Byonna tubyogera tugezaako balaga kiri eri nti nawo nekisobola okukola kijja sigamba kati nga tekinaba kututuukako tukoze tutya tulina okulwana okulaba nti ekiri mu mawanga ago oba ekiri gatuuseeko Gambia because we don't wish tetukyagala mu lyato eribbira omwogezi omu yaga nti mu lyato weriba ku nnyanja nga libbira tekuba muwanguzi eryato eribbira teribamu muwanguzi. So noyo nabanja nebye bigomesi bye n'obwo bubbi bwabwe ne baanita amongi ne baani. Uganda bwe naabanga etabanguka. Bo tebagenda kuwangula nabo bajja kugiddukamu. Bye bakoze nabo bye babbye nabo bigenda kusaanawo. Okitege? So eggwanga eriyonooneka temuba mwangula kugambye nti kati Chad omwana yatta kitaawe. Idris Deby. Mutabani we Deby Itino omuto yamutemula ng'afaaki kati ng'ayagala kutwala buyinza nti kyekugamba kubanga ne Idris Deby yali akalakase bannansi ba Chad emyaka 30. Naye ng'abikooye. Yes, mutabani we n'amwetemulira naye era bwe yatemula kitaawe era kubye yali akola naye byakola ki naye bwe yamala okumutemula gavumenti n'agivuunika ssemateeka n'amuwa. Wano tulina bamuyitaani oyo guy Burkina Faso okuva 2021 okutuuka kati bakabeera ne gavumenti 3 Burkina Faso mu myaka 3 gavumenti meka Maka Christian Kabore baamulonda bwe baali bakalonda gavumenti ye Kano Posta Ndawogo Damiba n'agivuunika nga tengayakala ina tanaweza na myezi 6 gavumenti ne bagivuunika. Damiba teyaweza na myezi naye 6 mu ntebe. Captain Traore naye n'avuunika gavumenti ye. Senegal Burkina Faso gye tulika. Okay. Mbegamba tugendeke Senegal kali kanyumidde. Nayo tugenda. Awo tugenda okukomekkereza kwa program gapi twakagitandika. Naye welcoming you. Program eno yo mpamvu. Enyuma. Esebo. Captain Traore yamala okuvuunika gavumenti e Burkina Faso. Yagamba nti bannange mvunise yayita abakuli ebitongole bya gavumenti byonna. Nagandi bana ekyamazima gavumenti zenji vunise ekyokola sikola ki. Sikimanyi. Andikitwa. Nagamba bujja tutete. Tukolektia ebbanga ndivunise. Sina kyemmanyi naye nga gavumenti yo buyinza azembuli. Bulina. Yes. Kiringa okugamba nti esente nzibbi nezikozesa. President n'awamba obuyinza n'abukwata naye nga n'abeera naye wakati mu kusoberwa ng'afaanagana n'abatabulina. So ebyo byonna biripaalinga wano. Naye ng'era ekyo kyonna okulaba nti Burkina Faso eri mu mbeera eyo era kyava ku bukulembeze obubi oba Blaise Compaoré. Kubanga Blaise Compaoré yakwata obuyinza mu 87. Blaise Compaoré yakola enongosereza mu ssemateeka e Burkina Faso ng'agamba nti ntaddewo ebisanja bibiri.
2014 n'ayagala addemu akwate ku ssemateeka ng'alaba ebisanja ebibiri ate bye yateekawo tebimumala